ku BBS Terefayina nkwebaza jona gyotusaako engalo lutimbe gaggadde Terefayina yaffe Terefayina Kabaka bwa Buganda ku mbuga enkulu Masengere tusinzire kubanga tukuweereza okutuuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ensi eno erina okutwaliza muno ku Masengere obudde bwakiddedde akakuba kabindabinda alina kyokola ng'olina byewalise obweru terosambyesambyeko osobola okulaba nti obijja mu bulabe obw'enkuba. Nyongera okulisayo bonna bonna betwali nabo ku lunaku olwokutaano twali mu kibuga Jinja, ekibuga Jinja kyawuuma era twavayo batwasimula bugolo nti bana Terefayina mu butuufu babaddewo. Abaati ndiga engendo okuva Embaale ebitundu ebirala abava Tororo mwana tumwa tukola bulungi nnyo. Nawe biireyo gy'oli tunatera okutujja mu kitundu kyo anti myaka 7 egya BBS Terefayina. Mu bufu bwe bumu njagala okukulisaayo abantu abali mu bizinga bya Ssaabasajja Kabaka eby'Essese mu ttabamiruka w'abakyala. Mwakola omulimu omulungi mwebali okuddamu omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka nga kaseera nzikiriza nti twagenda okuva mu bizinga eby'Essese ng'ensonga ya Mukenenya mwana wattu tuginnyonnyose bulungi tusobole okulaba nti tumalawo akawuka kaleeta Mukenenya bwe gunaawerera omwaka gwa 2030 nga Ssaabasajja Kabaka watize atukuutira ebbanga lino lyonna. Program tunda omwanjozi nze Peter Atenyi kulwa munange birimu y'amatovu atwasobodde okuba naffe mu ttuntu gw'olunaku luno olwaleero. Abaganda balugera nti asika obulamu tassa mukono. Olunaku olwaleero tugenda kusinga kusasira ku lugero olwo olw'okusika obulamu tetulina kussa mukono. Negatiddwako abakulu okuva mu kitongole ekya Uganda Red Cross era tukimanyi bulungi nnyo nti buli nnaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwa muzigo tuba n'olunaku mu nsi yonna olwa Uganda Red Cross International Red Cross Day lukuzibwa buli nnaku z'omwezi 8 omwezi guba gwa kutaano era ebikujjuko twabiraba emabegako mu mawulire gaffe agazze gabeerawo ne bakola omulimu amatendo. Red Cross balina ebintu bingi nnyo bye bakola bazze abakulu mbalina wero mu studio bongere okutulambululira ku biki bye bakola ebyenjawulo. Mu studio negatiddwako abagenyi bali basatu nina muzzukulu wa Mukalongo ono ye mukyala Elizabeth Nakandi yeddira Njovu wano akolanga omukiise w'abakyala ku lukiiko olufuzi olwa branch eye Kampala North oba Kampala omumambuka. Negatiddwako John Bosco Mayinja ngono ye ssentebe w'olukiiko oluddukanya oba gye nandiyise board eddukanya ettabi erya Kampala ow'ebuvanjuba saako n'omwami Ashraf Kakaire ngono no yakuliddemu enteekateeka zibagenda okuba nga batwanjulira mu maaso. Ngenda basaba batulamuseeko n'oluvannyuma ensonga tuzigguse. Bakulu tusingisa okubalaba ku Terefayina. Kansooke ne muganda wange n'Omuyisiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebo buuza kuba tulaba ku Terefayina. Abatulaba abalungi ku BBS Terefayina buuzaako n'okubalamusaako mwebala okulaba nti mutwala obudde oba oliawo ne mujja ku mayengo ga BBS ne mulaba programu ez'enjawulo mu bufu bwe mukkiriza Sebo Peter mbenga njozaayozawo bonna abalina bye batuuseeko mu wiiki eno ewedde era n'okubeera nti nkubagizaawo bonna abalina okusoomozebwa ku bayiseemu naye nga ffe aba Red Cross tugamba nti tetugwamu ssuubi we should keep alive bingi bye tusobola okuba nga tufuna mu maaso awo Sebo. Sebo muzzukulu wa Mukalongo yeddira Enjovu lamusa kwatulaba ku Terefayina y'Obwakabaka. Balamusiza mwenna abalabi ba BBS nebaza siimye omukisa ogutuweereddwa okubeera wano leero. Jebi nayanza mukulu Peter basebo ne banyaba abatulaba amanya n'eddoboozi mpitibwa Mayinja John Bosco nze ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Uganda Red Cross lwa Kampala North Branch ate era n'ensooka okwebaza mukulu Dansani Busuulwa ye w'amawulire waffe ku lukiiko olwo olw'amawulire amalungi g'ategeeza eggwanga ekwata ku Red Cross. Awo nyini ngo bakamala okulamusa ku bantu anti kansooke naawe nga ssentebe wa board etwala branch ya Kampala omumambuka oba Kampala North. Mulina operations kyoba bintu ki bye mukola nga branch ya Kampala North? Okutwalizaamu nsaba ntegeeze bannayuganda oli ayinza okuwulira ekigambo Kampala North naye nga tamanyi kyekitegeeza. Kampala North kyekimu ku kitundutundu kya Red Cross. Ziri branches 52 mu Uganda nga Kampala North yemu ku branches 52 ezikola Red Cross eya Uganda. Ngera Kampala North etwala ebitundu bino wammanga. Oyinza okuba obaddeeyo nga tomanyi nti oba ogwa mu kitundu kyaffe. Kampala North etwala divisions 5 nga mu Kampala etwalako emu mu Nansana municipality n'etwalamu 4.
branches zaffe zino wammanga esooka eya Kawempe etwalibwa Dr. Emmanuel Sserunjogi, eddako ye ya Nansana etwalibwa Mukulu Damulira, eddako ye ya Nabweru etwalibwa Mukulu Kasimu, eddako ye y'Egombe n'eye Busukuma zezikola Kampala North Branch. Nga tuvudde awo mukama wange mu branch yaffe bino wammanga bye tukola emirimu egyaffe egya branch wamu n'egya national singa national eba tusindikidde nga program za ggwanga lyonna naye ng'ekisinga obukulu kye tusinga okukola kwe kuŋŋaanya omusaayi okuva mu bantu ab'enjawulo. Era wano nsaba onzikirize neebaze Kabaka Foundation twakolera wamu nayo omwaka oguwedde bwe twali mu kuŋŋaanya omusaayi mu baboodabooda era mmanyi nti eggombolola lyaffe erya Kawempe wamu ne branch yaffe ffe abaasinga okuŋŋaanya omusaayi mu ssaza ly'Ekyaddondo. Mulimu gwokubiri gwe tukola gwe kutendeka abantu ebintu ebikwata ku first aid. Tugezezzaako okulaba ntutendeka abavubuka, abantu abakulu, abaana b'amasomero okuyiga engeri gye bakolamu first aid singa akabenje kaba kabaguddeko. First aid bwe bujjanjabi obusookerwako awo wennyini bwe muba mukola ki era tugenda ne mu makolero n'ekkolero ery'akasembeyo lyetwakakolamu first aid ery'abannaffe abaharis oba mwe limuyita erya rehab. Then tukola bulungi bwansi ku byalo ne tugenda mu bitundu ebikyafu ne tugogola nga tukolaganamu n'abakulembeze ab'ekitundu. Then ekirala kye tukola tulina programu ezikwata ku butonde okuzzaawo emiti egiba gitemeddwa era nga mukulu Kakayi ne Rebecca bwe banaakubulya ku lunaku lw'omukaaga tugenda kusimba emiti 200. Kale awo tugenda kujja tutuukewo kanzire bwamu gana Ashraf. Akimanyikiddwa mu nsi yonna nti olunaku lwa International Day olwa Red Cross lubeerawo buli nnaku z'omwezi 8 omwezi ogwa muzigo ogwa May. Lwaki mwasazeewo muveeyo n'enteekateeka ng'ate ebikujjuko twabimalanga 8 ate mulina enteekateeka endala? Neyanza bwana Peter n'abatulaba ku BBS Terefayina. Kituufu ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano mu nsi yonna ebitongole ekitongole kya Red Cross International kikuŋŋaana ne kijaganya oba ne kijaguza olunaku olwa Red Cross mu nsi yonna era nga olunaku olwo tulujja ku mazaalibwa g'omutandisi owa Red Cross mu nsi yonna omwami yayitibwanga Henry Danton. Omwami oyo yali musajja ava mu Switzerland yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano 1882. Kati okuva olwo ensi yonna yatandika okukuza olunaku luno olwa Red Cross okujjukira omutandisi ow'ekibiina ekya Red Cross. Naye ombuziza ekibuuzo nti lwaki ffe nga Kampala North Branch tutaddewo ebikujjuko ng'ennaku z'omwezi 27 ate nga tumanyi nti ebikujjuko eby'ensi yonna bibeerayo ng'ennaku z'omwezi 8. Newankubadde ensi yonna ejja n'ejaguza olunaku lwa Red Cross, Uganda Red Cross Society ew'omwaganya amatabi gaayo amalala okwenyigiramu okwannamaddala okulaba nti bategeka ebikujjuko bino. So ffe nga Kampala eya North twasazeewo nti ebikujjuko byaffe tubiteekewo ng'ennaku z'omwezi 27 naye ng'ekinuusi ky'ebikujjuko bino kibeera kyakulaba nti nga Red Cross tugezaako okuvaayo okwolesa emirimu gya Red Cross abantu bagitegere mu bitundu. Bwana Peter ojja kukkiriza n'abannaffe abatulaba nti abantu balowooza Red Cross esinga kulabikira nnyo mu busandali, esinga kulabikira nnyo nga wabaddewo obubenje, esinga kulabikira nnyo nga waliwo obuzibu. Abantu ne balowooza nti Red Cross amataba gaba tegazze, abantu balowooza Red Cross teriwo naye nga bingi bye tukola nga bwana JB wayogedde. Kati olunaku luno tuluteeseteese okulaba nti oba oli awo tulukozesa okutumbula emitima gy'abantu okugibazuukusa kuba omulama gw'ensi yonna gwali gugamba nti buli buweereza bw'okola bukole nga buva ku mutima. So taddewo olunaku luno okujjukiza abantu baffe mu bitundu nti kyonna ky'okola obuweereza bwonna bwana Peter ng'oweereza hano ku BBS Terefayina wali badde obukola ng'obujja kuki ku mutima. Owa traffic waba akola obuweereza bwe yali badde abukola nga bujja ku mutima, n'omusomesa n'abalala n'omukyalo w'omu katale. So ensonga lwaki twasaze ebikujjuko bino ffe tubikole nga 27 okulaba nti tutuuka mu buli kasonda. Omukolo gwanga 27 guteekeddwa ku mulamu waki nnyo? Omukolo ogwo era nga we nkugambye nti oba abannaffe abatuuliza guteekeddwa ku mulamu ogugamba nti obuweereza bwonna bw'okola tubukole nga tubujja ku mutima. So twagala tulabe nti ebintu bingi ebiriwo mu bitundu byaffe naddala ebitundu ebyenzigotta ebitundu bwana JB byanokoddeyo
Kampala North Branch byetwala ebisinga byanzigotta tulina okusoomoza kwa amaanyi mu bitundu ebyo kusoomoza ng'okw'obuyonjo abantu baffe ensonga y'obuyonjo tebagitutte bulungi tujjukira bulungi Red Cross kyali kitongole ekisaale oba bakola omulimu munene nnyo mu Ssennyiga Omulimi ng'atuuseewo so twagala tulabe nti tuyonja abantu baffe tugenda kuba nga tukola emirimu egyo egiraba nti omulamwa gwonna buli muntu yenna tumukubiriza nti buli kintu kyonna beera nga weenyigiramu okwenyigiramu okwannamaddala naye kyokola kibe nga kiva ku mutima gwe mulamu omukulu gwe tutunuulidde ssebo muzukulu wa mukalo wangi mwami Peter mwami Ashraf ategeeza nti mulina enteekateeka eno pera ku Lwomukaaga omulaba ffe yandyagadde okumanya okumusigira ekifaananyi ekirungi bintu ki byabajja ng'asuubira ng'ebimu ku bigenda okubeera ku lunaku olw'omukaaga luno activities kize mugenda okuba nazo ku lw'omukaaga olwo line-up eryeti ey'ebintu ebigenda okukolebwa ku lw'omukaaga ku lunaku olw'omukaaga tulina ebintu bingi bye tugenda okukola naye ekisookera ddala tugenda kukuŋŋaanya omusaayi ndowooza buli muntu akimanyi nti amalwaliro gaffe tegayina musaayi era omulimu omukulu ennyo ogw'olunaku olwo kukuŋŋaanya musaayi ekirala kye tugenda okukola tugenda kukola bulungi bwansi nga mwami Ashraf bw'akyogeddeko tugenda kukola obulungi bwansi tugogole emyala tukuŋŋaanye kasasiro n'abantu baffe tugenda n'amakubo tujja galimamu n'abantu baffe tugenda bayigiriza engeri gye basosolamu kasasiro waffe kubanga ekyo kyasinze okuleeta obuzibu eri obutonde bw'ensi tugenda kusimba n'emiti era omulango gwo nga Ssaabasajja Kabaka be bazze bagukuba nti tusimbe emiti okukuuma obutonde bwaffe tugenda kusimba emiti tulinayo n'emizannyo emizannyo egyo gituyamba okukuuma obumu okukola emikwano kati tujja kuzannya emizannyo tulina akapiira tulina okubaka tulina okuddukira mu mwezannyemu nga mmwe aba Red Cross oba muzannya ne community gye mugenda abantu bonna asobola yenna agenda kujja tugenda kuzannya n'abapoliisi n'ababodaboda ne abantu mu kitundu gye tugenda okukolera ebikujjuko bino kanzire wa chairman JB chairman wa board etwala branch ya Kampala North program egenda kutandika saameka era ni mugenyi omukulu gwe tuba tusuubira ku olunaku program tusuubira okuba nti nadafe bamemba ba Red Cross bayisawa bbiri kitundu tube nga twamaze dde okutuuka ku lunaku era ekyenjawulo nti omukolo gubeera n'omugenyi omukulu abeera omu naye ekyenjawulo oluutu eno tulina bameka babiri olw'ensonga nti community service bulungi bwansi tugenda mukolamu Kampala ne Wakiso kyekituleesezza abagenyi abo abakulu ng'omu meya w'e Kawempe Dr. Emmanuel Sserunjojo w'Eddembe ye mugenyi omukulu saidi eyo ate saidi ye Wakiso ye mukyala Bakitte Regina meya atwala Nansana municipality kuba be bakulu abatwala branch yaffe mu byobufuzi era ekitukozesezza ekyo kwe kulaga nti n'ab'ebyobufuzi tukolagana nabo kuba be balina bye twetaaga be balina emmotoka za kasasiro fe aba Red Cross tumobilizinga abantu bajje ate bannaffe aba KCCA ne Nansana municipality ne baleeta emmotoka ne tuyoolamu ebisaaniiko so muganda wange Ashraf ssentebe w'olukiiko oluteeseteese enteekateeka z'olwomukaaga muyita buli muntu okujja okubeera nammwe oba omukolo guliko nti gw'abaami bokka abakyala bokka oba n'abaana basobola okujja abaana baddayo ku ssomero sabbiiti eno yonna yonna abaana abakyali waka ku lwomukaaga mubaaniriza nzije naye mutabani wange muleeti ne muwala wange bajje bagabe omusaayi ssebo njagala okutwala omukisa guno okuyita gwe Peter ofune kaadi y'ekuyita ku mukolo guno ne famire yo naye n'okutegeeza bannaffe abatulaba ku BBS Terefayina nti ekyenjawulo Kampala North Branch kyekoze ebiseera ebisinga abantu baba bakuza ebikujjuko bya Uganda Red Cross Society oba Uganda Red Cross Day weesanga nga bennyini abali mu saako za Red Cross be batera okubeeramu so kyetukoze kulaba nti tugulawo boundaries to making sure nti ba major stakeholders tubalina mu bitundu byaffe kyovala bato emizannyo mwanyi naze jayogeddeko tugenda bbanga tuzannya waliwo emipiira wakati w'aba police ne tiimu ya Red Cross waliwo emipiira wakati w'aba RC oba ziyite LC ne tiimu za Red Cross waliwo okusika omuguwa kugamba tukutte ba stakeholders ab'enjawulo abakulembeze ab'endowooza abakulembeze ab'ennono abayizi because baddayo ku ssomero ku Sande tuloza nti olw'omukaaga tusobola okubafuna abasomesa so omukolo guno guli all inclusive bannaffe abaliko obulemu bateekeddwa
bannaffe abavubuka tubayitidde mu mizannyo, bannaffe abakadde tubayitidde mu nkola ez'okubaganya ebirowoozo, abalina omusaayi nabo bagaba omusaayi, ababodaboda. So kigenda kubeera kintabuli era njagala okubategeeza nti oyo yenna ali awo alaba BBC Terefayina walibadde osuubira okulaba nti mu nnaku z'omwezi 27 olw'omukaaga luno enguudo zonna zigenda kuba nga zigaddwa nga twolekedde Kazangola ssebo. Omukyala Rebecca, nga tumaliriza ebigambo ebisembayo, omuntu ayagala okubaako ettaffaali oba obuyambi bweyandibadde abawa yandibadde abuyisa ku ssimu ki oba mu ekyo mukyawedde oba mwanditazi nyinza okuba n'omuntu agamba munnaye enteekateeka eno njagadde okugiwagira nyinza obutasobola kujja naye nga njagala mbeko ettaffaali lyensindika oba oliawo liyambeko mu nteekateeka eno. Waliwo ennamba y'essimu gye mulina? Ennamba z'essimu zibadde ennamba z'essimu omuntu kwasobola okuweereza obuyambi bwonna okubaako kyonna kyatuwa. Tuyina ennamba ya 0752 453535 n'ennamba ya 0784 360 471 ze nnamba z'osobola okuweerezaako kyonna ky'oba osobodde. Naye ne bw'oba ng'okirina nga kikalu osobola okkiweereza. Nsobola obbakubira ne baga kiri wano mu kinone. Ne tukinona. Amazzi Ssentebe Ashraf nga tuwumbawumba. Ebigambo bisembayo omulanga ogutali gwakungula nga tukowola abantu okujja kunaku olw'omukaaga. Okusooka njagala kwebaza gwe Peter omutesitesi wa programu eno ne management ya BBS Terefayina okutuwa omwaganya okujja tugabanyeko n'abantu oba oliawo kye tulowooza kiyinza okutwala ebitundu byaffe mu maaso. Naye gwe eyo ali aba BBS Terefayina njagala okugamba luno olunaku lwaffe Red Cross nga mujjeko okutulaba mu gunize twambala kala zaffe temulowooza mutuliwo okubeera nga tugaba musaayi gwokka naye tujje twenyigiremu okwenyigiramu okwanamaddala tuyembe tusobola okutumbula ebitundu byaffe ffeffe nnyini nga tetunnaba nadde nakutunulira muntu wa bbali okulaba nti akola ki atwegattako. Naye kyobadde nsaba mukolo tuguteeseteese bulungi ennaku z'omwezi 27 lwa mukaaga luno kutandika n'essaawa 2 tubika ssaawa kemuyita akasaawa keekazo mu Kazangola mujje twegatteko okulaba nti tujaganya n'okuzza olunaku lwa Red Cross. Ssentebe owa board senkulu owa board etwala Kampala North omukulu JB Mayinja. Ebigambo byaffe ebisembayo nga tuwannayanziza ozi waliwo akalala mwanyinaze kabadde yeerabidde kuba bye bikulu bye tugenda okukola bye twagalya ddala abantu b'omu kitundu abo bajje bafunemu. Tuyina okukebera siriimu kola olunaku bajje bakebeze siriimu. Tuyina aba blood pressure mujje tubakebere omanye embeera yomukola ki. Tukyalinawo enkola y'okukebera covid covid n'Ebola era abantu balina we balaga bajjeko tujja bayamba. Then tulina ne bannaffe aba Vision Spring batuwadde gaalubindi 100 kwolonga za kugabira abantu abalina obuzibu bw'okukola ki bw'okulaba. Nolwekyo nkubira abantu mwenna gye muli ng'olina obuzibu bw'amaaso gaalubindi gye bazitundira $3 jyawo ku lunaku lwa Red Cross ofune za bwereere kwolwo olunaku ng'ennaku z'omwezi 27 ku kisaawe ekazo tubakubiriza mwenna mujje tucelebratingire wamu olunaku luno lwa Red Cross. Naye Kampala North ate olwa national luliwo ng'ennaku z'omwezi 31 n'olwa Kampala North branch ng'ennaku z'omwezi 27. Era nsaba onzikirize mu katundu kano nkubirize bamemba baffe mwenna abapya n'abakadde n'omuntu yenna nga waliko memba wa Kampala North ngero oli memba wa Kampala North ngero yagala kuya memba wa Kampala North tubasaba mujje tucelebratingira wamu nga tujjukira omuzira waffe Henry Donat eyatandikira Red Cross. Nange akasembayo kuba gaalubindi erinnya lyange ebirena bimukuba neetaga yina so mukama wange kyetugenda okukolera ngenda kusindika wano mwana mbujjuvu ajje gwalina kusooka kukebera akwegaalubindi nsaani ennaku lw'omukaaga nzija tewali buzibu tujja ku BBS Terefayina y'obwakabaka bwa Buganda program tunda mbadde n'abagenyi okuva mu kitongole kya Uganda Red Cross okuva ku branch ya Kampala Omambuko oba Kampala North bazitegeezezza ensonga enteekateeka yaabwe eri ku lw'omukaaga luno. Nyongera okujjukiza ebikujjuko ebyako 7 BBS Terefayina tujjawo nawo oli mu kitundu kyo tulina kubeera ku Terefayina kuno osobola okumanya ebigenda okusingawo ku nteekateeka eyo. Abagenda ekazo okukisaayo ku lw'omukaaga enteekateeka yabwerera siko obulamu tulina kussa mukono ebintu ebiwolerera eno mu Uganda bitono so tuba n'enteekateeka ennungamu okukeberera omusaayi ogaba omusaayi osanyu ogugaba kubanga tomanya oyinza okuba ogenda gwetaaga enkya oyinza okusanga ow'engandalo yagenda okubanga yeetaaga omusaayi enkya oluvanyuma lw'ogwa kabenje n'enteekateeka endala nyikale jangu ogaba omusaayi gubeereyo
ate mwana tulwanyise wamu ebbula ly'omusaayi malwaliro kubanga omusaayi tegukolebwa mu factory wabula gwe nange fe abalina okubanga tugugaba. Obadde mulabe wa program Tunda Mwangizima Deputy Atenyi program Kawunyi mu 360 Jack Star agenda okubanga tusaka Enteekateeka ne Tashabi amaaso tukajja ku Terefayina ayi Katonda kuuma maaso moja.